kakati n'olwaliro bwe tuli leero nziza okubuuza abasumba baffe abasumba b'ekisibo kya Kristo mu Uganda ekisibo kya Kristo mukirina ati muwulira okulumizibwa ku mitima gyammwe olw'ekisibo kya Kristo leero ndeese kibuuzo ku byawandiikibwa bye tugenda okusoma mulina okulumizibwa kw'ekisibo kya Kristo ku mitima gyammwe ekisibo kya Kristo ntegeeza bannayuganda kati nze leka nkubuulire mu nsi ey'omwoyo inze gwe mulaba nga pasita nvunaanyizibwa 100 ku 100 ne kuba siraamu abo oba bo tebayagala naye ebigambo bye nsobola okwogera ne bimutaasa nga musiraamu Katonda namuwa ekisa n'abiwulira ne bimukyusa nze kimmala olunaku lumu kambawo ekyokulabirako nali nvuga boda nga ndi awo ku Jesco awo ku Nakivuba awo akawungeezi waabangawo omusiraamu eyayalangawo siddi z'abasiraamu nga mbyanzizaawo kakati nga lumu ateekamu teepu ya waliwo imaamu waliwo sheek w'abasiraamu bamuyita Kakooza kati oba baali bankutte nga piki yange bagisibye ku kijegere nga njirinda obudde bugweyo bagimpe ngende oba nali nkoye bukoyi nga ndi awo ntudde ne mpuliriza obubaka bwa Sheikh Kakooza. Sheikh Kakooza ebiseera ebyo mu nsi nali sirinamu kintu n'eki nga mu nsi nyinamu Maama Ebeni ng'obulamu bwange bwonna nga buyimiridde ku kintu eki Maama Ebeni nabanyumizako olunaku lumu lwe nali njagala okwetta nga mpulira ebizibu binyinze ne ngamba kanvuge epikipiki eno nsange ntomere baasi ng'eva eri ku highway nfe nga sibulidde bulumi ne nyambala ebijaketi byange byonna ngende nette ntomere nfe naye omutima ne gungamba naye omukazi ono ogenda mumuleka ne ngamba waliwo ne nalotta ekiroto kyentera ogundi okubagamba nga ngenda naye ng'omwoyo guli ku Maama Ebeni ne ngamba omukazi ono naye ate mulesi kati ng'obulamu bwange bwonna nali njagala nga sina kyala kye ndowooza mu nsi kati mbanja awo ku Jesco ntudde wenti Sheeka n'abuulira ne mpuliriza teepu ye yonna ne njimalayo n'abuuza osobola otya okuteeka Allah mu kifo ky'omu nga omukazi gw'oyagala ennyo okusinga Allah omusajja omusiraamu yasomesa enjiri n'agamba okimanyi bwe weewanika ku Allah mbu nno omukazi yakusingira okimanyi Allah ayinza okukikukola oyo omukazi ne bamukutwalako nga oli mulamu nengambe ki nabuza Allah bamugaze Allah basobola omugezaako ekintu ekirala nova ku Allah olw'okuba olina omukazi ng'omukazi yasinga byonna nsirikirira nagamba Allah asobola omugabira omuntu omulala nga wooli oba Allah n'akugjawo n'amuwa abasajja abalala 6-7 nagamba Mukama kwolwo lwennenya weewaawo ekigambo ekyakyusa omutima gwange ku nsonga eyo musiraamu ye yakimbuulira ndowooza kwolwo baali bakutte pikipiki yange awo ku Jesco batwatanga ne batusiba ebijegere olumu nga yalazibwa kuba ne bagamba mbu ffe balubyanza ffe tubatwalako sente ne bakusiba ku kijegere ne bakuta ku ssaawa 2 nentula omusiraamu oyo yasomesa enjiri eyo teepu eyo eriko yagamba nti Allah ensi egenda ekyuka n'agamba edda omuzadde yagendanga okufa nga omwana bw'asikira omuzadde engoye za taata bagenda okuwa ekkooti gundi ekkooti ya taatawo nga ekutuuka ng'omuzadde agenda okufa ng'akuzizza abaana kati omuzadde afa ng'omwana wa myaka 2 ne balyoka bakuwa ekipale kyafande katongole kikoma eri ekkooti yonna obeera ng'eyeebisse bulangiti omwana ng'ajja kutemeratemera ensi bwe zeetambula Sheeka oyo bamuyita Kakooza agenda onoonye enjiri eyo ojja gifuna buyondo si Kakooza buyondo Sheeka buyondo yayogera teepu eyo eriko omusajja simanyi mbwembwe yaduulira banene abagamba banenze mwe abaavuze munneesimisa emmotoka zonna mu Kampala zammwe kuba gwe gy'osanga ku kkubo gy'olinnya yababuuza naye bwe mukkirira eyo mu kiwonvu otegeera otya nti zino zennansana zino zaawa kuba zonna zirimu ekikuubo kya bbulu Sheeka oyo bamuyita buyondo eyo enjiri ya buyondo ye yantegeeza nti Katonda tebamwongerako kintu kirala naye buyondo yali tannabakumbuulira njiri eyo nali sinnaba kubitegeera bulungi ndowooza nkijja ku kiro ekyokugamba ekisibo kya Kristo kitegeeza bannayuganda bonna ekigambo ekyakyusa omutima gwange kwolwo ne ngamba kanzi kakano omukazi ono tebamugabira omusajja omulala omusajja yangamba Allah agenda gaba oyo omukazi w'omusajja omulala natya nenenya ne ngamba Mukama tuwayo omukazi wange
sagala bintu sagala muzanyo ku bintu ebyo mukama nenzira mu line kati bakitaffe mu Katonda Sheikh Burhan Kiti abuulira enjiri omulokole n'okyuka kati waliyo n'omulokole ayinza obuulira enjiri omusiramu n'akyuka kati njogera ku kisibo kya Kristo nga njogera ku Uganda eyawamu gye tugenda okusomako leero njagadde mbawe puliyambe eyo otegeere nti ekisibo kya Kristo tebiringa bino bye baayawula mbu omusiramu totunula nayo ng'omulokole abuulira omulokole pupu struggle sigenda ebyo tebirina makulu omusiramu abuulira ddala enjiri n'ekukyusa omulokole n'otereero ekibadde kyakulumbalanga mu kkanisa tewakiwulirako omusiramu ayinza okwogera ekigambo Sheikh Burhan Kiti yannyinnyonnyola Katonda ng'akozesa omuntu ne system n'ebitwetoolodde yambuuza Sheikh Burhan Kiti yalina akatambi ke yasomesa n'agamba gwe owakana tewaliyo Allah ojja onywe soda ofuke soda onywa amata ogende mu kiyigo ofuka amata owulire enduulu onywa amata ogende mu kiyigo ofuka amata oba oli ekifi ky'ennyama kikuyitemu n'abaana ojja bayita bagambe baana bange mujje mulabi kubanga baana bange kino ekintu kisoboka kityalabayo baana bange temulabanga nfuka amata ekyo kyokka naddeyo nendowooza ku ala nengamba naye wamasoko lindeko omuntu n'omala onywa fanta n'ofuka fanta naye ngomanye ekibeerawo nga wafuse fanta mbu lwaki abasiraamu tebalina kwaya balina amataali mwe lwaki temulina mataali mu kanisa balina amataali gabamala omusiraamu akuba ettaali n'owulira nga gosaaga buli mwalina ebibye naye ekigambo kya Katonda kisigala kigambo kya Katonda babuulira ddala ekigambo eyo nvuddeyo nayo bingi ebiriwo waliwo mbadde ntambula nga ndaba ebife Syria ne mu nsi endala nayo ntera okugendayo naye kuba saagala bigendamu wano mu programu naye mbigendayo ng'omuntu okumanya ebiriwo mbadde ndiyo nga ntambula nga ndaba ebibadde Syria ebbanga lyonna nabagamba omuntu bw'aba agenda akiwulira nti agenda omusajja we Syria amaze emyaka giringa ena nga abba ssente mu Syria ng'azitikka bukalaga ne ziyingira Russia bulijjo sibagamba nti Museveni abba ssente mu Uganda bulijjo sibabuulira Museveni gundi engeri gyatikkamu ennyonyi ne batikka amasanga ne batikka golodi ne batikka ssente eza dola ne bazifulumya Uganda nga ziri mu currency ya dola nga tebaziwayalinze nga bazitute bukalaga sabagamba paleti ze bayingiza mu nnyonyi abo badictator bwe baba bagenda bakimanya naye kiba kirungi ne mumugwako nga tannaba kugira nnyonnyonnyo ne mumugwako olunaku lumu bwevwi otherwise ajja babba abakalize genda ogobere bulungi ebibadde Syria owe Syria abadde akiwulira batuuka ne bamanya ne bawulira nga kigenda ne batandika okweteekerateekera process eyo mbadde sigibabuulire Uganda ewa Museveni nze kansirike ebyo bye mulaba byali mu kuloga omusajja yamugambye omulembe gwagwe eddalu katufune embwe yagwe eddalu ompe erinnyo lyayo ofune omukira gw'ente yagwe eddalu oguleeti ofune omusibe yali atoloka ng'omulembe guno bwe gwagala okutolokako ofune omusibe yali atoloka n'omukomyawo ne mumusiba ekibonerezo n'ekigwako mumuleete nze mukolokote enviiri mumuleete tumukolereko emikolo omulembe gudde mu kkomera we wali ogusibidde otherwise omulembe gwatoloka omulembe gwagwe eddalu kati okugusiba obulungi okugutereeza funa erinnyo ly'embwe yagwe eddalu nga balwa ddalu ne bagitta oleete oluba lwayo oleetemu erinnyo nze nkusibira omulembe guno guleme kulaluka ng'okakkanya eddalu babiwulira kyobulaba nga obusamize bungi ettemu lingi tubabuulira ettemu mwe muli eyo musaba eggulo twasomye ku ngeri y'okulwanamu olutalo olw'okulwana n'engeri ey'okulwanamu twabisomye olunaku lw'eggulo abanyarwanda nga bakola bino kyamagezi nnyo nammwe okulwana olwo olutalo mu magezi ne mu bikolwa Jambia yani. Jambia oganda wajijawa. Oba kakadde oba kapya kuba kazeemu okutugundo okutambula naye kaaliyo era gye kali kaabaddeyo oba kaaliyo kalaba Kwezawe Jambia. Jambia wajijawa kwata Jambia hiyo. Jambia wajijawa. Dabe ekitundutundu ky'omuggo ogwo naagukukuba ku nkoona tositukawo ogulabye
those are exhibits. Ogwo nagukukuba ku nkoona tosobola kusitukawo. Ayina ekyambalo kya poliisi, ayina empingu. Sebo. Wajanda na ngoje. Wajijawa. Nachigura. Wachi watwajireka mu kyalo. Yasigara muno moto. Empingu zaki. Empingu zani. Empingu zani. Empingu zina na nyinyi zone. Yani. Yafandi Emma. Yeni jacket yani. Yafandi Emma. Afanda Emma akolera wa. Ulirisa. Akolera mukono. Alikuranka ki? Mukono kayembe mukono saidi. Mukono saidi. Kayembe. Alikuranka ki? Mainja satu. Mainja satu. Nange nkajukiranga nakalabako. Naye golowooza ebyo bya kirawa. Golowooza ebyo bya kirawa. Jambia yani. Jambia oganda wajijawa. Ayina ejjambiya, ayina embuukuuli, ayina empingu, ayina jaketi. Obirabye? So, badikiteta bwe baba bagenda bakiwulira nti bagenda era abaawulira nga agenda. So, mwongeremu amaanyi mu buli kye tukola. Twongeremu amaanyi. Nabadde ndi mukulaba ebyabadde mu mazaalibwa ga Kyabazinga wa Busoga, speech zayogeddwa, bingi byabaddeyo. Ndi munyamivu nnyo. Bakabaka baffe n'obwakabaka bwaffe mu Uganda muwulire. Bwe munaaba temuvuddeeyo ku adressinga nsonga eziruma obwakabaka bwaffe, obuluma abantu bammwe, Museveni abatadde mu katego ak'okukyayibwa abantu bammwe. I repeat. Bakabaka baffe n'obwakabaka bwaffe, baleaders b'obwakabaka bwaffe, administration ne bakabaka baffe. Bwe mutaaveeyo kwogera amazima, ebizibu ebiruma abantu bammwe tebigenda kukolwako. Bwe muvayo ne mwogera amazima kisingako abantu bammwe ne bamanya engeri gye basobola okwerwanirira n'okubalwanirira. Mwayogedde bingi ne musiga akazigo, ne mutegeeza nga Busoga bwezze ku ntikko, era ne mutulaga n'ebikwatibwako simanyi mbu Busoga United, Basoga tebalya Busoga United. Mbu olwaliro bagikomezaawo nga ttiimu ya Kabaka mu butongole. Mulekerera ebintu bye mulina okukola ne mukola bye mutalina kukola. Obwavu bungi, Abasoga obwavu bubaluma, naye kyannaku nnyo message okuva mu Bwakabaka ng'esinga kazigo nti Busoga eri ku ntikko, Buganda eri ku ntikko, nga tetubangako na Bwakabaka bunafu mu Uganda, mu history wa Uganda, tetubangako na Bwakabaka nga bunafu nga bwe buli ku mulembe gwammwe guno. Tetubangako na Bwakabaka bunafu ng'obw'omulembe gwa Museveni. Kadaga yatuuse n'okusaba yagambye, Kadaga yagambye Kyabazinga wa Busoga ayise ekirangirira abaana abawala tebaddamu okutambula ekiro. Ayise etteeka kiyamba abaana abawala obutafuna mbuto ze bateyagalidde. Muli sure nti embuto bazifuna kiro. Kiki ekibaleetera embuto okufuna embuto nga tebanneetuuka? Obwavu obuli e Busoga government policy. Naye temugirinaako na solution. Mbu Kyabazinga ayogere mbu abaana abawala tebaddamu okutambula ekiro, mbu kubanga bafuna embuto ze bateyagalidde. Emisana tebafuna lubuto. Emisana tebafuna mbuto. Baleaders ebizibu ebiri mu Uganda tebakyabirinako solution. Wabula speech ya Kyabazinga ye yasinze okunkutula okakasa nti Busoga eri United, Busoga eri ku ntikko, Busoga y'amaanyi okusinga bwe yali ebadde. Ekyo si kituufu. Busoga bwe y'amaanyi, Abasoga balina kuba b'amaanyi. Busoga si timu ya mupiira, nti okufuna timu y'omupiira mbolo Busoga ebeera ku ntikko. Abasoga be balina okudda ku ntikko mu buyivu. Busoga erina ebifo by'obulambuzi. Busoga yali industrial area in East Africa. The largest industrial area in East Africa yali Busoga. Nga tennabakubizza Busoga eri mu nfuufu. Buganda eri mu nfuufu nga Abanyarwanda be bakyagifuga. Eri mu nfuufu nga Katikkiro akyali Munyarwanda. Ago ge mazima. Naye mugenda Museveni abatutempola mpola abafuule abatalina mugaso eri abantu bammwe. Obudde bujja kukyanga mwetaaga abantu bammwe bakabaka. Omwe wa Mukama alikuze Mukama antumye njogere ebigambo bino kubanga ge mazima. Mulabanga abakyakifunamu olw'okuba muyina agamotoka. Mukirabanga abakyakifunamu olw'okuba muyina we muyingiriza. Bwana amalo bakutula ku bantu bammwe ajja basafoketi nga temuyina bwe muyinza kukubira abantu bammwe.
nga temulina bwe muyinza kulajanira abantu bammwe kubanga bagenda baggwamu amaanyi ku lwammwe ago ge mazima tewali muntu ajja gabagamba awo e Uganda mwe mulimba abantu mbuno bwakabaka buli ku ntikko nga tebuli ku ntikko ngenze mu politics William Wilberforce Gabula Kyamazinga wa Busoga William Wilberforce Gabula Nadiope asimye abantu be Busoga olw'obumo bwe balaze kono kuwagira emirimu gy'obwa Kyamazinga ekiyambye Busoga okutambula ngedda ku ntikko. Bino Kyamazinga byogeredde ku kabaga akategekeddwa mu lubiri lw'Igenge mu Jinja okumujagulizaako okweza emyaka 36 egy'obukulu. Ku mukolo guno ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga kifufa era kwe kyamukwasirizza ttiimu ya Busoga United nga kaakano yafuuse ttiimu ya Kyamazinga mu butongole. Okwebaza enjiri amakubo okutumbula ebyemizaano mende ebyomupiira era ndiku amukufatulire wene abaana balisobola okolaga sitawange saniyo mani kyakoze wetu bano kabonero akalaga obwegayisi kubanga lunaku lwaleero Busoga yona eri wano era mu biti by'enjawulo mubakiikirira buli omu mwebale ino okulira omulanga ogw'okuba ekitole n'okuba awalala era twebaza onaleko Hashim Mabogo olw'okutumbula ebyemizaano ebitusiima ino era ng'obwa Kyamazinga bitakwongera okukolera abalaniimu tusobole okutumbula ebitone ebyabamusaayi muto. Ebyo ekyamazima Busoga is bleeding, Uganda is bleeding. Olunaku kabaka lwaba ayogerako eri ensi ye kubanga ebigambo bya kabaka libatteeka Bayibuli weegamba kabaka bwayogera ekigambo libatteeka. Kabaka buli kigambo kyayogera tekiba kyakusaaga kubanga tebamala gayogera tebalabika buli lwabazze okwogera aba ekigambo ky'abayogedde kiba kyekyo. Bwe kiba kya bunafu abantu bw'oba bawadde bunafu, bwe kiba ky'amaanyi abantu bw'oba bawadde maanyi. Anti Busoga eri ku ntikko kale ate nze nzaani agaana nga Busoga eri ku ntikko kansirike naye olina lwojjo gyetaaga ate nga gyeruli. Twabadde tuli awo ennaku ezo najja ne mbabuulira ku militia groups Museveni zaali mu kuzimba ezigenda okumukolera mu 2026 mwabagamba baagala ogenda mbululu. Ne mbabuulira nti nno Museveni alina ebintu byazimba mu bantu mugenda kwegwangako nga mwerabanga ba civilian ku ba civilians nga mulowooza nimbawulira.
Kinge Ekibuli bagala poliisi bataase ku bavubuka abeeyita ab'akabinja ka Al-Qaeda bagamba nti basuza tebeebase. Kimpiridde abavubuka bano abateeberezebwa okuba ab'akabinja kano okutta omuvubuka Hajjari Muhammad mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kigambibwa nti abakundi kano kakolera wansi w'enteekateeka eya Ghetto Structures Sacco eyatongozebwa omukulembeze w'eggwanga ng'ekigendererwa kyakujja bavubuka mu bwavu naddala abali mu nzigotta. Gano gaggulu Otutukidde Ekibuli mu zoonya Nakibinge nga poliisi ko n'amagye bakyagumbye mu kitundu kino okuma obutebenkevu oluvannyuma lw'akakundi akamanyiddwa nga Al-Qaeda okutta omu ku bannaabwe amanyiddwa nga Hajjari Muhammad abadde w'emyaka 18. Tukitegedde nti mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo abavubuka bali mu kabinja kano akakulembera Umar Mayanja bafunye obutakkaanya n'omuvubuka ono kaakano omugenzi ekyalesewo okulwanagana okukkakana nga bamuse. Abadde asoma tabiriimu bamukutte obukwasi ne bamugamba kulwaito joininga kibinja kyaffe n'abagamba nsobola kujoininga kibinja kyammwe kubanga nkyasoma ne bakwata kyaliyo ne bagamba kulwaki tomumatiza ajayingira ekibiina kyaffe n'agamba sijja mumatiza ye wanaaba ayagala ajja kuyingira kwekwata ne bamukuba ajja okutaasa mukwano gwe ne bamugamba omutaasa waki kwe kumukuba musajja wattu n'afiirawo. Imaamu yattibwa nga nyimiridde ku buliigi nga nkyuse bwe nti ntaasa olutalo n'akasuka tairos n'akuba munne ku mutwe munne n'agwa ne mumubaka namututte wa neighbors ne tumuyiwako amazzi. Obutemu buno bwatandudde abavubuka abalala okulumbagana ofisi z'akabinja kano ne bazitekera omuliro kono kwokya pikipiki ezabaddewo. Abatuuze batubulidde nti akakundi kano kamaze ebbanga nga kakola ebikolobero ku bantu kyokka nga basinga batya okwekubira enduulu. Buli mwaka Al-Qaeda atta abaana 8 naye nga gavumenti 001 President Museveni osirisa otunula. Bawamba wana omwana omuwala ng'ono bwavuddeko kyayogedde ne bamwebakako abantu nga 10 ne tuwaaba emisango naye kabaragala tebatuyambye. Mbu bafubye okutegeeza poliisi ku nsonga eno koona ebitongole ebikuuma ddembe kyokka byonna Mpawo yali afuddeyo ku nsonga eno. Nekubira komandant ensambya wano nangamba y'ensonga za Al-Qaeda taziinaako maanyi. Osi wano barracks naga taziinaako buyinza. DPC yangamba tongamba nsonga za Al-Qaeda, I have no authority over Al-Qaeda. Meeting eyasembayo eyasatute meeting eyasembayo gitwatuddemu ne DPC w'Ekabalagala. Bwe twamunnyonnyodde ku nsonga eno yatugaye bannaye mu nnyambeko emikono gyange misibe. Abantu abo sibasobola mwenga abatuuze munoonye bwe muyinza okolagana n'abo abaki n'abo abantu. Olituukidde poliisi ku nsonga eno batutegeeza nti bakyanoonyereza. Tukitegedde nti akakundi kano akamanyiddwa nga Al-Qaeda ke kamu ku obwo obwavu bwa ssente okubeera omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde okujja abavubuka basangibwa mu ghetto mu bwavu. Abavubuka okuva mu magombolola 5 okuli Makinge, Lubaga, Kawempe, Kampala ne Nakawa baweebwa obukadde 10 okubeera omukulembeze w'eggwanga ku mukolo ogwali e Kololo omwaka oguwedde. Creating one love, peace and unity in the ghetto. Ngotuweereza ababaka abalungi kino tamulira meja kuteesa n'abalala tukoze nabo. Mwami Museveni teriyo muntu ayinza kuyamba. Teriyo muntu ayinza kuyamba nga ayina omuze omubi mu community. Omuntu asobola kukuyamba nga yeeyisa bulungi mu community. Balekerawo okukubbako ssente z'eggwanga era nsaba so otuse no message kuya aba facilitating Mwami Museveni. Ati afune information nati ebintu bikolebwa eno si bye biri bamugamba. Ebintu bikolebwa eno biki birala. Raymond Amale, NTV ku ssaawa emu. Akabinja bakayita Al-Qaeda kaoperatingira mu Kampala wakati mu Kibuli awo n'emirirwano. Ghetto structure ezikulirwa ddamulira n'akazoogerako emirundi giweze. Commandant owa barracks agamba tabasobola, Kabalagala division egamba tebasobola, police station egamba tebasobola, division tebasobola, barracks tebasobola. Balina amaanyi mangi n'okutta batta n'okurepinga barepinga abakyala. Mbadde sibibagamba nabagamba ku Fangoni kibinja kya bulabe Museveni ali mu kukizimbaawo. Bakyongerako ebiseera ebyo nabagamba bakyongerako abavubuka Kenzo be yakozesa okutta Danis ku mapeesa kati bali mu Fangoni ne Alien Skin weewaawo. Abavubuka abakuba Danis ku mapeesa abatta Danis ku mapeesa babateeka mu Fangoni era emirimu gyonna beteekera bali awo mubalabanga abo okusaaga gavumenti eri mu kubateekateeka. Mbadde sinnabimalayo bibyo. Oluvannyuma lw'okubanga ebitongole ebikuumaddembe byo byakkakkana ne bigamba nedda tetujja kukola bwe tuti. Museveni ateekateeka abantu abalabika abali muffe kati baali mu kuteekateeka okubafuukira ezzike. Mugeze mugende mukalute mukuba ku simu yange. Tirikalu. N'okutemula batemula naye ne barracks ebatya. Hold on.
Ndi live. So, abavubuka ba Kenzo be yakozesa okutta Danis ku mapeesa. Kenzo nchiddamu. Kenzo abavubuka. Kenzo abavubuka be yakozesa okutta Danis ku mapeesa. Mbulwo kuba yali ayagala ani? Lema. Alla yakwata Lema n'amuwa omusajja omulala. Ngona mazo mutira omuntu. Lema Katonda nakwata Lema namuwa omusajja omulala gw'otasobola kutta. Kakati gwe gwamulina. Gwamulina nze Sheikh Buyondo ye yantaasa kweyo enjiri. Ye yambulira enjiri n'enzikaka n'engamba N'engamba tebakwata mukazi wange ne bamuwa omusajja omulala nze n'enzikakkana. Ne nkwata Allah ne muzza mu kifo kye. Omukazi ne mujja mu kifo kye yali alimu ne mukkiriza wansi eri. So ekintu ky'obubinja Mauritius babo bani olwaleero olabye kubukedde olwaleero kitata bazemu mu amaanyi ola kitata gumwe ebiri nga mubabulira mu meeting ezibeera mu State House kitata bazemu okumu amaanyi kubanga kana Museveni ayagala kukola fujjo nga lya civilian kuba civilian eyo nvuddeyo Kabuta Museveni ayagala abavu jawano bi Museveni byo nawe Eggulire ddala dirino nali era lyabadde lya ggulo. Abakosebwa amataba mu disitulikiti y'Entoroko mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma lw'ennyanja Muttanzige okubooga baagala gavumenti ebafunire we bayinza okusengukira oluvannyuma lw'okukitegeera nti amazzi agabazinda gakyagaanye okukendeera. Amazzi gano gakosa eggombolola nnamba ey'ekanala ng'okuva olwo abantu abaali mu kitundu kino bonna basula mu nkambi era nga bavujjirirwa bazira kisa. Kati basaba bafunirwe ettaka we bayinza okusengukira ebyokulinda amazzi okukendeera babiveeko. Stella Kabuo y'omu ku bantu abasoba mukenda abasengula amataba mu ggombolola ya Kanaala mu disitulikiti ya Ntoroko mu mwaka gwa 2019 nga bwe twogerera awangalira mu nkambi ya Lwangara. Okubonaabona kwa bano kwatandika oluvannyuma lw'ennyanja Muttanzige oba Albert okubooga abatuuze abaali okumpi gye basibamu ebyanguwa. Ati kitundubali kino ekinanga ekitundubali kira kinyombekere kino nkakigura ayiya nanyongo mukekuru nakigura nga omuntu yalina ewuwe kati ng'awangalira ku buyambi bw'abazira kisa Kabuo atubuulidde okusomoozebwa kwayitamu. Njira kola negani nimba ng'omuntu wali aheerwe enjura netuteera kinyine minizi yona yokugura ekindi maziri kubonabona. Olw'okuba baliraanye ennyanja Kibaga bwakunta abayisa bubi olumu atwala n'obuyimba bwabwe obwakyenyeegi bwe baazimba. Omuyaga gwija gwingi guruga mu nyanja ogundijo guruga heeru y'ennyanja ebiveera n'obukuba obindi nibitaguka nosigara heeru enjura bw'okwiza nekutobeza kimu n'omufalisi nigucweka mu kabiri. Obwavu nabwo bwayonka butaaba anti omulimu gwabwe gwali kuvuba kyokka nkati emyaka gigenda mu 5 nga tebayingiza nnusu. Tuna saa zino sente zibuzire abaana ne bagenda mu nyanja ennyanja marini kaba marini saa zino sente tuna tundubali kimu nikigura emitwalo 5 tundubali bibiri emitwalo 10 ebya hasi by'okuteekamu by'omunda bya black ebyo bigura emitwalo 3 n'ecweka. Kati okudduukirira omulanga gwabwe bannakyewa ab'ekitongole ky'Ekereziya Kikaritasi badduukiridde abantu bano n'amatundubaali 10 wema 10 ezisobola okusuza abantu abasoba mu 100 buli emu nga ziteereddwa mu bifo omuli amalwaliro n'amasinzizo. Ekikulu muni tukafaaho mbere baraikara shelter nabwe tukagura tents 10 kandi tukagura na butaplane obutundubaali obukobuke kukonyera abantu amazi ge balina machafu mazi ga floods so abo go machafu mosquitoes ensiri zibali bubi kubanga zo ensiri zafuna obutuuze. Taplane zitwabawa as a emergency relief kati buli ngobuneti kizi kyaliwo naye bagezaako ne babikuba ebyapa nibagurobola nibalenga okuteekako ebirala nga tibasobola naye kati bajja kufuna akasaka ku matama kalita for petrol
with support from the regional government ebaletedde tenti nene nnyo. Abantu basinga ekitongole Caritas okubadduukirira era ne basaba gavumenti okuvaayo ebeeko kye bayamba naddala mu kubafunirawo okubasengulira. Abantu abasoba mu 9 be bakyawangalira mu nkambi ez'enjawulo oluvannyuma lw'amazzi agawamba eggombolola ya Kanaala ng'ebitundu 8 ku 10 byabbira mu mazzi okuva mu mwaka gwa 2019 n'okutuusa olwaleero. David Bukenya, NTV, kusaawa emu. Agamawulire gaggulo. Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabula Nadiope. Agamawulire gaggulo. Kati njagala tuddeyo emabega ku mawulire ago. Bali mu myaka egi. Ebyo byabagwako nga Nabbanja yakayingira mu bwa Prime Minister. Gano gaggulo. Kati njagala tuddemu emabega. Nabbanja bwe yagendayo yayogera biki? Emirundi gyagenzeyo biki bye yayogera yabikola. Nabagamba Nabbanja scavenger alya ku mirambo nga muwakana. Fuano tugenda kudda mu records tewali kirala. Omwaka gwa 2019 abantu mu district y'Entoloko bakyagwasimula bugolo kubanga embeera y'obulamu bwabwe mu yatandikira okwonooneka. Mu mwaka ogwo ennyanja mu Ttanzigoba Albert yabooga amazzi ne ganjala ne galeka abantu abasoba mu twalo nga tebalina bayinza kugalangatanyiza biwanga. Nga bibasobedde bangi baddukira mu ggombolola y'e Kanala ne basimba ebikondo mu mazzi waggulu ne bazimbako amayumba bagire nga batetenkanyizaawo obulamu. Bano baali bawangalira mu bitundu okuli Kamuga, Kataga, Luwangala ne Katoligo nga byonna kati byajjula dde amazzi. So you find mothers, young children hanging in those wooden structures inside the lake because it's now a lake. And that situation is very, very bad. It is affecting the psychological and social well-being of human beings. Tuliwana amazzi gatukubayo ne tuvaayo kati tuliwano kapisa obulani tumulaba katonotono na ate omuntu aliwana mungi nnyo ate tulimu kubonaabona nettaka teritumala toilets mulimu zirimu ntono nnyo abalala beeyambisa okugenda mu mazzi. Embeera abantu bano gye bawangaliramu ye yasitudde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okwolekera ekitundu kino olunaku lw'eggulo. Otunuulira abantu nga bano banyinaffe baganda baffe bali eno amazzi gaabawamba bayiyayiya ne babeera ku waggulu bo babeera bwe bati. So weetegereza omwana agenda kuddamu okusoma kabyona n'asoma. Embeera ze balimu oziraba eddala nga za buvune tulina okubajjawo ne tubafunira okubeera mangu. Era ngenda kuwulira President nti embeera eri bweti. Kirungi nammwe mukutte amawulire bannayuganda bannammwe bali bwe bati. Andeyafu senga Prime Minister w'eggwanga okwerabirako era tugenda acting tugenda bajjawo. Nabbanja bategeezezza nga gavumenti bwetetudde wabula ng'ekola kyonna ekisoboka okubafunira ekifo ekirala weesobola okubasengulira wabula nga bakusooka n'amaka 10 agaabo abakyali mu mazzi. Tumwetaaga ettaka mwali badde mwalifuna luli ate mwetaaga ettaka kubanga okalabye Nabbanja nga kakyali kamodo nze maze ebyange tugenda kubikola kakyali kamodo okalaba. Wabula abantu bano basaba nti gavumenti ereme kubatwala mu kifo ekisudde wala n'ennyanja kubanga obulamu bwabwe buyibu. No, me in the class. Me in the class reading here. Shouting. Here? No. This can help here? Like this? Bana mujja kulusonyiwako. Nabbanja n'agamba agenda kukwata obukadde 5 simanyi biliyoni zimeka asooka ataasaba abantu okuva lwe yagendayo taddangamu kunyenga kigambo n'eki. Abantu ne babeera mu eyo embeera mu Desemba w'omwaka guno. Bino bye bibaddeyo Entoloko
abaana bagumikiriza ne batuuka okutuula ebigezo mu mbeera efaanana bw'eti. Kuva 2019 amazzi lwe gaasala daba abaana nga bwe batudde ebigezo. Very well, you know we are drinking water. Make sure you hold your paper very well so that you may not fall in this water. Secondly, batudde ebigezo. Where you are seated, because you are in water, sit please very well. Together? Yes. So it is the first. Wait, I'll tell you when it is. Never know. Be passing through the instructions. Pass through the instructions, then I'll tell you if it is. Abaana bwe batudde ebigezo. Wabula Ssaabasumba omusumba yatugambye senga abadde asobola okuzza emyaka. Museveni abadde agenda kumwongera emyaka dde buto. Abadde agenda kuza mbwe eggwanga likyetaaga Museveni emyaka 5 tebalina solution ya kino. N'ensi endala zifuna ebibamba. Naye zirina abatesitesi ab'eggwanga abamanya nti kino kijja kubaawo. Kubanga bino ebintu bigenda okujja gavumenti ebeera ebimanyi. Daba abaana nga bwe batudde ebigezo. Wabula Munnaddiini n'ayambala bulungi nnyo okugandula, n'ajja n'atandika okutujejembukirako, n'ajja n'atandika okutuboogerako, n'atandika okutusesemerako nga Museveni bwe tukyamwetaaga. Laba myaka 4 ne Prime Minister yagendayo n'asuubiza okubaako n'ekyakola. Laba essomero. Laba ba candidate. Laba future y'abaana. Abo bentoloko kati ate leka nkutwaleko olabe kubanga ojja kudda wano mu muzannyo kankutwaleko osooka olabe kube buduuda ebulugunya bwe bawula nga bagamba bulugunya banange wano be bantu bwe baleeta abantu baffe embeera mbi ndoza mulageze abo be buduuda bulugunya bakazi batune basajja batubano wewa watawo babasubiza mmero nyegulu kampu nyingi ziri eyo bwezi tiondoza mulabugula zino kampu siza ababunda erijja tubadde si babunda bannayuganda ddala ne bana abagisu bannayuganda ddala abo bannayuganda twabagamba nti Museveni atwagala mu kampu bannayuganda nga muwakana. Abanyarwanda bali mu bikomera bazimba za kedi mu Uganda. Era Joga Shumba yagamba bwe tuba tuva wano mulina kusooka kutukolera ki? Kusooka tuyina ebizimbe byaffe kuno. Bo bali mu bikomera bazimbye ku nsozi waggulu. Ffe bannayuganda batuteeka mu kampu. Zino kampu siza ababunda nti abava e Congo. Ugandanizi bwe baleeta abantu baffe embeera mbi abo bagisu kubanga mujagamba nti abanyankole babuliramu abanyarwanda bo tuleme basaasira kuba abanyankole tubasaasira katono bo bakkiriza bo ne babuliramu abanyarwanda naye bano bagisu abo bagisu abo bannayuganda typical Ugandanizi bali mu kampu. Kitandika mpola ng'ekyokusaaga naye Museveni gyatutwala amanyiyo. Bibeera ng'ebyokusaaga bwe bityo olabanga nakyo disaster. Olabanga nakyo calamity. Olabanga ebiri nakyo. Naye babibala bulungi ne bamanya kino bwe kinaabaawo tutandikira ku ekyo tukole kino. Kati gavumenti etuyamba ki? Enguudo sinnime, amalwaliro temuliimu madagala, tewali kiriwo. Government kyerina okukola wabula byaliko byakola bye bitalina makulu mbu yawadde abaana baffe empeke ku masomero empeke za deworming. Government erina budget ey'oku deworming abaana baffe bonna mbwe era abalumirirwa nnyo deworming abaana bammwe kuki ng'abazadde abawa emisolo bali bati bano bannayuganda enkambi y'abannayuganda mu kyasa kino bulugunya ndoza mulabye ezo kampu ze babeeramu bakazi batune basajja batubano abo bannayuganda batata ne bamaama famire z'abatata baffe ne bamaama baffe be bali omwo
Museveni yali tannajja ebimu ku bitundu ebyali ebigagga mu Uganda Ntoloko bali bagagga. Gendo osome gendo onoonye ku history wa Ntoloko wali abantu be bayita abatuku. Ntoloko bali nange ente. Ng'osanga omusajja omwavu ku kyalo nga wakiri alina ente 3. Omwavu atayogera mu banne wakiri nga alina ente 10. Gendo onoonyereze ku bantu be bayita abatuku. Ero olububuto lwonna lwali lugagga. Uganda yali ngagga. Yonna Ntoloko bali bagagga basajja balunzi. Ntoloko gye nkugamba. Ntoloko gye nkugamba. Yeno kati bebano abali abagagga abavundu bebano kati 2019 kuva 2019 laba. All is not well for the residents of Ntoroko district, whose families have been swallowed by Lake Albert waters for close to a year now. Agamawuli ga 2019. Nabanja bamu prime minister nagenda yabalabe. Health centers and local government offices, land sites and markets, among others, were all submerged. Olaba amayumba gaabwe gali. Olaba amayumba gaabwe agagenda bwe gali. Without basic essentials like latrines and safe water for domestic use, residents are worried that there might be an outbreak of cholera. We lost our chairperson LC3 Kanara, that was by the names of Honorable Yarohanga Muhammad Yusuf, who was buried in Katanga, but before the floods, that was before the floods. But as I speak of now, the whole place is flooded. If they say you go and trace where the chairperson was buried, you cannot trace that area. Nabanja traveled to the district to assess and strategize on how to assist the affected persons. Imagine raising a child like this. I want to inform my fellow colleagues in cabinet and my fellow colleagues in parliament that these people, they are Ugandans and we must make children. Because anything can happen. I don't know how long they can stay like this. And that's why I wanted to use, or I will use the 5 billion. 5 billion. See people like this and I will rescue them. Later, the Premier went to Kajweka village, which is partially flooded, to interact with the area leadership. The Premier also empowered the affected victims who are having small-scale businesses with finances. State Minister for Agriculture in charge of fisheries, Ms. Helena Doa, appealed to Premier Nabanja to intervene and prevail over marine officials to allow fishermen to sail their small boats for the time being as government strategizes for a long-lasting solution. Asking government to the nets, 180 nets per boat, and then the boat and an engine. We are requesting with kindness if the government can gazette just 8 square kilometers. The 3 square kilometers will be for the resettlement plan for all these people who are hanging in water. Mr. President, you just kisobola sagala kwewana tumeta angetaka mwagale mwalifu na lui. Therefore, I have directed my sister here Yakun knows na mwana dem ndaba ku TV na kwa the parliament ukulaba ngatwali chirawa ndwali Kanala. Edwali resete wazimbi yongunana. Owulidde? Ngenda kumwa sente okusinzira ku donors n'abalala kusibeso biromangu. Owulidde? Katosomero jeriri. The affected parishes are Rangara, Rechana, Kanara Town Council, and Katanga. The sub-county has a population of about 7,976 persons, with 2,980 households affected. Helen Barbridge. Ulira nkulaza ab'Entoloko ne nkulaga ab'Ebugishu kati laba ab'Ekikuube bano bonna banna Uganda si babundabunda nti basudani kati laba ekiri Ekikuube.
ebyalo 35 mu luka gw'ekyangwali mu disitulikiti ey'ekikuube bakyakunkumalidde mu nkambi gye bakuŋŋaanira oluvannyuma lwa ofiisa ssaabaminisita okubagoba ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balejja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo. Laba. Mu mwaka gwa 2013 ofiisi ya Ssaabaminisita yagoba abantu abasukka mu mitwalo 5 ku ttaka lye baali bamazeeko emyaka n'ebisiibo mu kitundu ky'ekyangwali mu disitulikiti ey'ekikuube ng'egamba balyesenzaako mu bukyamu. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubudamu ery'ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano ofiisi ya Ssaabaminisita yali yagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka ng'ena 5 egise Ssaabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaka ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga. Era Sikaverya yemu yegendayo. Ekitulikwetenga ninga ekitulikutaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bigiibwa mu constitution niko kweri kugamba kibe nikyo kyabakorwa aba bantu abajoga baraya pulezidenti bakajoga directions za prime minister bakajoga ebiragiro bya koti bono bategekwa constitution yange. N'okutuuka kati bano bakyaka okumalidde mu nkambi mwe bakuŋŋaanira nga ge bakaaba ge bakomba. Bagamba ennaku gye balabidde mu kifo kino terojjeka. The people who evicted us in 2013 are the same people who are given the responsibility to resettle us and did not resettle us. Injara batubuulidde nti batuuka n'okunoonya we baziika abantu baabwe balina amayumba gaabwe basula mu bisanja. Kabuyonjo zibajjirako mu ssabbiiti 2 zokka amazzi ge bakozesa g'ennyamiza n'ebirala bingi. Umwana ko yamazire emyaka 2 umwana yafa naburaho kumuziika ati kwambuziraho kumuziika nagenda kuriya nankakizira mfumbi ha polisi ko nahikira ha polisi baterera forora yadaho kuziika we no forora na kamera ne forora ko kubiri gembeho yonke ari kutwita omuswija guri hayi kutwita nendya nyonka nyewe tinkora tindima wakora kasente kanamperezo mhogo gwe akananchwera hakachweka nibyo nikuri batuyambe abantu bandi bakubona abana bakuti bakagenda kusoma abandi bakuseruswerwa ne bacyali bato ati abakazi bakuzara mu makampa go Burundi hamuhanda kandi abandi bakuferwa abantu babuti bayina ho kuzika so tuli mu kizibu kyamani kandi nayo ka district tuli mu confusion. Abantu bano baali batuuze ku byalo 5 okuli Bukinda 1, Bukinda 2, Bwezibwera A ne B, Chiyola, Nyamigasa A ne B, Rensama, Rembogo, Rensenene, Sinapi, Kabiyirizi, Ngure A ne B, Kabanena, n'Engoma. Kyokka ofiisi ya Ssaabaminisita etubuulidde nti abawera mutwalo ku bano babafunira dde ettaka ku kyalo Kyeya mu muluka ogw'Ekyangwali. Gavumenti eri mu kudiwaminga abaana na kutugulira butimba bwa nsiri. Katugende kugulira eddala. Eggulira eddala ery'olwaleero lirino. Ngenze mu bakitaffe mu Katonda. Ngenze mu bannaddiini. Bannaddiini ekkanisa kye ki? Njagala mulabe eggulire lino.
Erisoka lirino. Museveni ayagala abavubuka batandike okwetaba mu mirimu egivamu ensimbi. Kibayambeyo okukyusa obulamu bwabwe kono okugasa eggwanga lino. Bino Pulezidenti yabibagambidde mu lusirika lw'abavubuka olwategekeddwa obusumba obw'ehoima. Okumaliza emikubi y'abavubuka abakatuliki babadde hoima mu lusirika olwagendereddwamu okubabangula ku butya bwe bayinza okwejja mu bwavu nga beeyambisa entandikwa entono gye balina nga luno lwategekeddwa obusumba bw'ehoima. Omusumba w'ehoima Bishop Vincent Chirabo agambye nti ekirooto ky'okutegeka olusirika nga luno yakijja ku ye kennyini byayitamu naddala ebyobulimi byafunyemu ensimbi. Mu kwogera kwe omukulembeze w'eggwanga abuulidde abavubuka nti keekadde benyigire mu by'okulima ebivamu ensimbi kuba kizuuse nga bifuna kiralu. Kizuuse. Laba akatule, laba akatule. Ono ababuulidde ku kulimira awafunda nga beeyambisa obugazi obwayiika ennya kyagambye nti akigezezza n'akizuula nga kye kyokka ekigenda okujja abantu mu bwavu. This is commercial agriculture. This byona biri abugeiga obuli mukulisa n'okulima okukola sente. Asabye abakulembeze b'eddiini okubuulira enjiri eyagaza abantu okukola so si kubali owa myoyo gyokka. We thank him saying he's president of Uganda because what he has done is actually good because the gesture is that he's still with the youth. We know that this age, the youthful age, is the most productive age. Is that we are still re-echoing the same message. Abantu abasoba mukenda abakosebwa amataba mu district y'Entoroko wamagawulira waliwo ebintu okulima Museveni agezako okutulaga nti ye yavumbudde okulima ku mulembe gwe. Okulima kubaddewo ebbanga lyonna. Okulima mu kyasa kino bajjajja babajjajjaffe baalima. Bw'osoma Bayibuli okulunda n'okulima bye byatandika ensi. Bye batandikirako era Abeli ne Kaini omu mulimi omulala mulunzi kati okulima Museveni si yakuvumbudde. Wabula bakulaga n'olwaleero mbwe ekiremeseza byonna Museveni akyatusomesa kulima. Omulimu gwa gavumenti kukwatirako balimi ne balima. Ekyo kisobokera akikiriza. Naye ogwo omulimu Katonda yagutuwa gwa butonde. Essaawa zino mu modern society gavumenti eteekawo obusobozi bwa ebintu ebirala. Eyo gye yabadde abantu tebalina intaneti. Technology agaba emirimu. Uganda eri wansi Museveni mulabe wa technology. Government eteekawo bintu abantu ne babiyingiramu. Ekyokulima mbu Museveni akizudde. Mbu omuntu agagawalira mu kulima. Nga mu Bayibuli Kaini ne Abeli be babisooka okulima n'okulunda. Lack of knowledge Museveni talina magezi. Tayinza na kulowooleza gwanga okyatubulira kulima na kulunda. Ebintu Katonda bye yatuwa nga naye mu bakulembeze mubeeramu amagezi naddira abantu n'abawa amagezi ne bageneratingayo ebintu ebirala okusinziira omulembe bwe gugenda gutambula. Kati abantu baffe abasomye technology and what information abantu tebalina network tebalina biki ebya technology e Uganda biri expensive. Omuntu okulaba nga oteeka data ku simu akulabira ddala nga weejalabye. Nange yembeera nagiri mu Mame Ben yagera n'agenda ava Kuwait naye ngajja tuba tuli awo twalina mu town we yansanga awo azza mu town nangamba njagala wano njagalawo airtime wa mitwalo 5 nakwatako emitwalo 5 nagula airtime bannange natya ningamba omukazi ayinonekedde ebweru emitwalo 5 akawamu nga kapya tekefunyanga namu bannange nakagula mu airtime. Nagamba kati nze wano mpedde omwana ayonoonye ssente omukazi ayonoonye ssente. Okimanyi mu bitundu ebimu smartphone kuba kwejalabya. Nalabako ne Felix Kulaije yayimirira ku TV. Nagamba Uganda ekulaakulanye buli omu alina smartphone. Felix Kulaije. Nagamba abantu balina smartphone batekako data ne boogera.
ngeyo yagira bankulakulana essimu yafuuka paati ku muntu mu nsi eziri modern essimu liiso ku muntu essimu kutu ku muntu essimu oxygeni ku muntu essimu kye kitundu ekirala kati ekiri ku muntu Katonda kyataatondera ku muntu nga kati kyafuuka paati ku muntu era nze ebyo byogamba mbumbunzire Uganda simanyi mbuno okunsiba sibitya ekintu kyentya kwe kumala olunaku nga sina simu mu ngalo yange okumala essaawa eddakiika 2 nga sina simu mu ngalo zange wenti ekisoko kyeneralikira kyekinemesa ningamba naye nemala olunaku nga sina simu essimu kitundu ku muntu kati omuntu atalina smartphone abeera mu nzikiza abeera mu busibe wabula Museveni yakwataganye ne kanisa bali mu kulimbalimba abakristaayo mbusa abasumba yo yasoose okuzuula ekyobugagga ekiri mu kulima nga Katonda yakimanya n'agamba Adamu mutakomo mugenda okujja ekyokulya agenda olime wabula abasumba mu bigambo byatugambye ye yakizudde naye bannange bisajja mmwe abavubuka kati baba balina internet basobola okwekolera ku nsonga zaabwe government inateekawo internet Uganda yonna ngeri wired nga waliwo free internet waliwo ebitundu nga ne bwoba olina wifi tekola waliwo ebitundu nga n'essimu direct ng'okuba M10 to M10 teyitamu to receiving a simu mu Uganda ku mulembe guno ebyo byebintu gavumenti byeyina okukolako waliwo ebitundu nga tebirina mazzi mu Buganda wakati mu Central Region ni yaleke Victoria abantu tebalina mazzi Busoga abantu tebalina masannyalaze Busoga nga amabibira amanene gonna gali mu Busoga abantu basula mu nzikiza wabula Museveni alina gaps ezigamba mbu abaana baffe abawa ebiweke ebya deworming kati omuzadde akole ki nababuuza mukkiriza mutya gavumenti okuleetera tata ne maama ne musula mu katimba gundi aka gavumenti mbu gavumenti egaba obutimba bw'ensiri ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa kutuwuddiisa nga ngenda mu kigambo kya Katonda yino video entute mu kigambo kya Katonda zino video ezintute mu kigambo kya Katonda ziri bbiri katuzirabe nja zinnyonnyollera mu Bayibuli wali nga tugenda nsose ne Ssaabasumba Kizito Ssaabasumba Semwogerere kyobola eddembe ly'obuntu newankubadde nga bazze balabulwa enfunda eziwerako okwogera bino Ssaabasumba abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa y'okujaguza nga lwegiweza emyaka 10 bukyayekereza ya St Charles Lwanga Entinda efuuka ekigo olwaleero giweze emyaka 10 ku kyekereziya St Charles Lwanga esangibwa Entinda mu Kampala efuulibwa ekigo era nga kubadde kwebaza Katonda kw'ossa okujaganya okuva eri abakkiriza wadde ng'obunene bw'ekereziya esangibwa ku kigo kino buwuniikiriza abalabi olw'obungi bw'abakkiriza abeetabye mu kusoma mmisa y'olwaleero abatesitesi bawaliriziddwa okuteeka weema wabweru tukanga nazo tezimala era nga waliwo abalabiddwako nga batudde mu kyangaala okunekaanekana kw'abakkiriza wamu n'engeri kwaya gyebadde ekolobyamu ennyimba nga wamu okakasiza ddala nti St Charles Lwanga esajja kudde bw'abadde akulembeddemu okuyimba ekitambiro kya mmisa kino Ssaabasumba wa Kampala Paul Semwogerere atandise na kusaba abakkiriza okubaako ke bafissa okusobola okuddukira abo abali mu bwetaavu beera omutima omugabi eri bannaffe abanaku bangi abatuko abalina ebizibu abadaaga ate ffe obuzibu buli wano ali nabanaku twongera kubonona kubakozesa nga n'obutono bwe balina tububajjako Ssaabasumba era asabye abakuumaddembe okukomya okutulugunya abantu kw'ossa okwenyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi naddala mu biseera eby'ennaku enkulu nti abantu tembabonyabonya makwate na ddembe temuba kuba bubi temuba kitulugunya eryokuba obulungi nga bakutte bakwate ng'abantu naye tukyakira abantu newankubadde mukulu yayogera naye owulirayo ebintu ebiga nti bano bamonyaabonya bano bamuntu ebagobya emisinde bano bakutte bano batulugunyiziddwa omugogo ogulaba mu myaka 10 ekigo kya St Charles Lwanga kyazimbye ekizimbe Kikaloli Lwanga Tower nga kino kyakuvangamu ensimbi ezinayambako mu kuddukanya ekereziya myezi 15 tusobodde okuzimba Kaloli Lwanga Towers ku biliyoni 9 ntuzimba ne groto yeriwo wano yokka mu Africa. Peter Serugo NTV kusawemu eryo eggulire limu From our new building, you can know
the men and the boys. Okusinzira ku kizimbe kyaffe ekipya osobola okumanya n'oyawula abasajja ku bavubuka. Studio. You can differentiate Osobola okwawula the men and the boys. Watch on screen. When you search the whole town, bw'onoonya mu kibuga wonna you can know the men and the boys. osobola okwawula abasajja ku bavubuka. Because somebody may shout too much and stand to abuse. Kubanga omuntu ayinza okuleekaana ennyo n'ayimirira n'okuvuma n'avuma. But you can know now Naye kati osobola okumanya the men and the boys. abasajja n'abavubuka. So you people don't mind those boys. Abooluganda temufaayo eri abavubuka abo. Don't mind those boys. Abavubuka abo tebabeeraliikiriza. Ennaku ezo lino gwine nabadde siriteeseteese mwalaba Kazimba Mugalu ebbanga lyonna abadde mu mawulire nga kyafuba okutulaga Church House then ne kanisa Cathedral ya All Saints Church n'ennaku ezo baagigulawo ne mu 7 byembadde ndi mu kumenya nabadde sibitegese gune bijjukidde naye sigenda obudde bugenze bana baba nabo batubuulira simanyi bazimbye Kaloli Lwanga Tower oli yaguddewo ekkanisa agamba you can differentiate between the boys and the men. We as a men is as a boys. Now, Sumba yatuwadde message. N'agamba bwati bwe muba mubakube bulungi. Waliwo omuntu alina okukubwa era okukuba obulungi kutandikira wane kukomawa. Message teyagyeteekedde. Sumba. Message teyagyeteekedde weewaawo. Leero ngenda kwogera ku musumba omulungi. Message ya Sumba 1 teriimu buyinza, teriimu maanyi, teriimu kiragiro. Gano ge mazima. Wakiri nja funza ku birala naye leka njiddemu. Kubanga mujja gamba nti nno oba ndi mukuwalampa abantu. Labayo. Jiwulire bulungi ntandika oddinyonnyola era omutunuulire mu bigambo by'ayogera. Abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa y'okujaguza nga bwe giweze emyaka 10 bukyayekereza ya St. Charles Lwanga. Omuggo gwakutte mu ngalo gutegeeza buyinza, butegeeza kusumba. Leero giweze emyaka 10 bukyekereza ya St. Charles Lwanga esangibwa entinda mu Kampala efuulibwa ekigo era nga kubadde kwebaza Katonda os'okujaganya okuva eri abakkiriza. Wadde ng'obunene bw'eklezia esangibwa ku kigo kino buwuniikiriza abalabi olw'obungi bw'abakkiriza abeetabye mu kusoma mmisa y'olwaleero. Abatesitesi baawaliriziddwa okuteeka weema wabweru kyokka nga nazo tezimala era nga waliwo abalabiddwako nga batudde mu kyangaala. Okunekaanekana kw'abakkiriza wamu n'engeri kwaya gy'ebadde ekolobyamu ennyimba nga wamma okakasiza ddala nti St. Charles Lwanga esajja kudde. Bw'abadde akulembeddemu okuyimba ekitambiro kya mmisa kino, Ssaabasumba wa Kampala Paul Ssemogerere atandise na kusaba abakkiriza okubaako ke bafissa okusobola okudduukirira abo abali mu bwetaavu. Ogwo omuggo gutegeeza buyinza n'amaanyi na kusumba. Ssaabasumba era asabye abakuumaddembe okukomya okutulugunya abantu ossa okwenyigira mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi naddala mu biseera eby'ennaku enkulu. Timbabonyaabonya bakwate na ddembe temuba kuba bubi temuba situlugunya mukomera nga bakutte bakwate ng'abantu naye tukyakira abantu newakubadde mukulu yayo temuba kuba bubi okuba obulungi kwekubira bano abamuli abakobya emisinde bano bakutte bano mu bigambo ebyo owuliramu amaanyi owuliramu komandi. Ekigo kya St. Charles Lwanga kyazimbye ekizimbe Kaloli Lwanga. Ekkanisa mugijja ku kuzimba ekkanisa Bayibuli gye yabagamba ne mugitwala mu kuzimba ebizimbe. Kazimba Mugalu ali mu kwewanira mu bizimbe, Kakanda ali mu kwewanira mu bizimbe, nammwe abano mutubulira Kaloli Lwanga Tower n'ebizimbe. Katonda tabatumangako kuzimba bizimbe, yabatuma kusumba ndigaze. Ebizimbe bijja luvannyuma.
Ekkanisa eggwawo ekisibo kya Kristo kiggwawo gwe mwogera musaaga. Do you know why? Ssaabasumba message teyajetekedde era kyova owulira ng'agamba mubakube bulungi. Okukuba obulungi kwekulwa temubakuba bubi nnyo mubakube bulungi. Okukuba obulungi kutandikira wa kukomawa ani alina okukubwa. Ani alina okukubwa era okukuba obulungi kupimibwa kutya kutandikira wa bakuba kukundi bakuba taata waani era maama waani. Mubakube bulungi. Ebyo bijja oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo ekimotoka ky'omusajja tosobola kumuwulira bigambo direct. Omuggo ogwo nemba nga nze ngulina ogwo Ssaabasumba gwalina ogwo omuggo nozija nagwo mu Kampala weewa Museveni mujjako. Nabagamba mumpe ekisanja kya myezi 2 mu bwa Ssaabasumba. Museveni bw'atavaako nga munzijako weewaawo. Nsooke ntambula ebisomesa byonna. Ntuuze enkiiko z'abafaaza kadino ku kadino simanyi bishop ku bishop kisomesa ku kisomesa saba Kristo ku saba Kristo. Buli omunsi tulwo mu Katuliki mu buli kasonda k'eggwanga Uganda tusinkane Entebbe ku State House. Gwe mumpe emyezi 2 Museveni n'asigalako weewaawo nga munzijako. Ogwo omuggo gutegeeza busumba. Gutegeeza buyinza obuva mu ggulu. Ogwo omuggo gwe gwayawulamu ennyanja emyufu. Eiza bye mulina bye mukozesa temubimanyi maani. Ogwo omuggo guva ku Musa. Nakubulira Musa taata wa Isirayiri ow'omwoyo ng'ajjako ekikolimo kya taata ow'omubiri kye yajja ku Rubeni. Ebintu byamwe temulina bikozesa mu bigambo Ssaabasumba byayogera temuliimu buyinza temuliimu maani era tewali kiyinza kutiisa munnabyabufuzi kukola byabadde akola. Yesu olumu yabuuza abanaddiini ani ku mwenge enteeye bwegwa mu kinnya ku Ssabbiiti tasobola gijjayo. Ekisibo kya Kristo kifaanagana n'ekisibo eky'enteezo z'olina ewaka. Ssaabasumba senga obadde osanze omubbi oba empologomanga oba ekintu ekisolo nga kiri mu mbuzi zo kizigoba. Bw'otyo bw'okigamba ogigoba nayo gigobe bulungi. Bw'oba ogirya togirya lubuto tandikira ku mutwe. Nedda lya magulu kubanga omutwe ojja gitta. Senga obadde mu kisibo ky'ekyendiga zo oba eky'embuzi zo n'osanga omulabe mu kisibo ekyo bw'otyo bwe wandimugobye. Yesu kyekyokulabirako kye yatuwa nga banyigiriza abantu Ssabbiiti yababuuza ku mmwe n'okera ku makya ku Ssabbiiti we mugamba mbu tebakola mulimu gwonna. Ente eyo n'egwa mu kinnya togijjaayo. Bonna ne bakkanya nti basooka gijjayo okgenda ku kyaki. N'ababuuza kati muzzukulu wa Ibulayimu tasingawo nnyo. Ssaabasumba senga obadde osanze mwana wa muganda okuba mmwe temuzaala. Senga obadde osanze endigayo nga bagitwala bw'otyo bw'ogamba ekitwala endigayo. Naye togigoba misinde mingi kuba ekkuse erina olubuto togigoba bw'otyo. Gigobe bulungi. Gigobe bulungi. Temumanyi buyinza bwe mulina. Mmwe mudde mu kaloli lwangattawa ng'ekisibo kya Kristo kiggwawo. Njagala mumbuulire Yesu yazimba kkanisa ki ku nsi? During a function attended by President Museveni at the Christian Life Church Friday, Pastor Jackson Senyonga requested for a special investigation into a number of alleged crimes committed by fellow Pentecostal pastors. We know of mass graves in this country. And these pastors are behind it. I tasked Senyonga to name some of the pastors that he alleges are involving in criminal activities. Pastor, you mentioned mass graves and pastors who kill people. This is a serious allegation. And it's happening. Where? In Uganda. I'm not at liberty to say everything. And having even mentioned them. But so when you talk about mass graves, it's serious. It is very serious. More than 10 bodies. Yes. So do you want me to show you where those mass graves are? Yes. And what are you going to do as a journalist? It will fall on deaf ears. These people are going to continue doing what they're doing. We want the government to make thorough investigations. And I hope after what I say, they don't run away and uncover those bodies and take them away for evidence to hide evidence. Are you ready to show and lead the police to these places where mass graves are? I will lead them to the people that are claiming for their rights. I don't want to be the pastor who stands in the police and here we are on TV kicking trees and jungles and jumping in the bushes and saying this. I don't want that. I want to stay as a leader. And I don't have any power to investigate anything. These are claims that are coming in, but there are too many, and I don't think that all of these people have nothing
in what they're saying. Senyonga still had no kind words for some police officers who he claims have frustrated investigations into some of the reported cases. However, according to police, his allegations are still baseless. I've reported to police. You mentioned that your files have got lost. Yeah, there are several files that have gone lost from the people that come here and are asking for help because they know what we have stood for. I asked the president to make a probe. He should prove that. There's no need of alleging without proving. He should come out with proof. Like I've told you, we have professional standards unit. If it's true that there are some officers who are conniving, you should prove that. There's no need of alleging if you cannot prove. The police also said they had no knowledge of missing files of cases of kidnap and murders in Pentecostal churches. Something you can come out and disclose. These are people who come out in confidence to say that this and this is happening. So you cannot come out and say it has ever come out. And if at all those allegations are found to be true, we have units that can handle that. Senyonga also claims he has survived 4 attempts on his life. My life could be in danger, and that's for sure. I've had several attempts on my life since we started this. Sure. Yes, 4 to be precise. The debate on fake pastors in the country has been on for many years. An NTV investigation in 2017 unearthed cases of criminal behaviors by some Pentecostal pastors, and a number of those cases are still before courts of law. Ivan Chimuchigozi, NTV. Katani yatulimba. Senyonga bamukwata, bwabanga yatulimba. Babanga tebamukwata, babinonyereza si bituufu. Oba babimanyiko. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukukowola mu kifo kino ke osomese oyigize batabani bone bawalabo nkukowola mukwano ganye ekigambo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibalebala nebala byakyo ebyewo mu Kristo Yesu omwana Katonda yenza bena tusabye abantu bagamba nti amina. Ngenze mu Bible ebigambo bya Ssaabasumba enjogera gye yabyogeddemu njagala obulire ebigambo Dawudi gye yayogera. Ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 17 njagala kuva ku lunyiriro lwa 3:2 katusome ebigambo ebyo tubiwulire bulungi. Abafirisuuti ne babyono atali mukomole yani asomozze ejje yali anyumya nabo laba ne wayambuka oyo omuzira omufirisuuti ow'eggaasi erinnya lye Goliyaasi ng'ava mu nnyiriri z'Abafirisuuti n'amuvaako n'akyukira omulala n'ayogera ebigambo ebimu n'ebyo abantu ne bamuddamu nate bwe batyo nga bwe baamuzzeemu olubereberye. Awo ebigambo bwe byawulirwa Dawudi bye yayogera ne babyogerera mu maaso ga Sawulo n'amutumya. Dawudi n'agamba Sawulo nti omuntu yenna alema okuggwamu omwoyo olulwe omuddu we anaagenda n'alwana n'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti toyinza kusisinkana na Mufirisuuti oyo okulwana naye kubanga ggwe oli bulenzi naye ye musajja mulwanyi okuva mu buto bwe. Dawudi n'agamba Sawulo nti omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe. Awo bwe wajjanga empologoma oba ddubu n'ejja omwana gw'endiga mu kisibo n'enfulumanga n'enjigoberera n'enjikuba n'enjiwonya nga njijja mu kamwa kaayo. Dawudi yali akuuma ndiga ekisibo kya kitaawe nga bannaddiini bwe mukuuma ekisibo kya Kristo. Omwana omulenzi omuto agamba empologoma bwe yajjanga oba eddubu nafulumanga n'endigoberera. With authority sikugambako bugambi bambi tokuba bubi nnyo bwotyo tokola bwotyo ye tolabanga ogenze wala. Dawudi awa Sawulo obujulizi bakitaffe mu Katonda mwafuna training mbabuuziza kino kikulaga nti ekisibo kya taata Dawudi endiga zamuli ku mutima ekisibo kya kitawe kyamuli ku mutima nange nze ne mbabuuza mulina ekisibo kya Kristo atati mukirina ku mitima gyammwe nga Museveni amalawo ekkanisa Museveni amalawo banna Uganda obuseegu buli ekkanisa mutulaga bizimbe ebisobola okukyenca nga biguliddwa ne biteekebwamu ekintu ekirala. Naye omutima gw'omuntu bwe guyingira mu Kristo Bayibuli egamba manyiiza omwana omuto ekkuba ery'okutambuliramu newankubadde nga mukadde talirivaamu. Eyo y'ekkanisa. Wabula mu ekkanisa mugenze mu competition ya bizimbe bya St. Carol Wanga simanyi Church simanyi ze nyine ekkanisa esinga nawo boys and men and boys. Eyo si ekkanisa. Ekkanisa abantu kutegeera Katonda. Awo yangolokokerangako n'enjikwata ku kirevu kyayo n'enjikuba n'enjitta. Omuddu we yakuba empologoma era n'eddubu. N'Omufirisuuti oyo atali mukomole alibanga emu ku zo kubanga asomoozezza eggye lya Katonda omulamu. Dawudi mu bulunzi bwe ng'alunda ekisibo kye yali alina
yali akirina ku mutima gye yajja n'obuvumu n'agamba bw'ati ayisa abasajja kabaka owanga alobeera omulamu toddamu nakutya kintu kyonna nze genda numba oyo omusajja kubanga nali nnina ekisibo kya kitange nagoberera eddubu n'empologoma omusumba wenna atasobola kugoberera kimalawo kanisa you are fake omusumba yenna nga tolina mbavu zifuluma n'ogoberera eddubu nga tolina mbavu zifuluma n'ogoberera empologoma oli fake empologoma ng'emalawo ekkanisa tebagigamba bwe batyo bagigoberera omwana agambye najja endiga mu njala z'eddubu n'empologoma nenjikwata ku kirevu nenjijjako nenzija endiga mu kamwa k'empologoma oyo ye musumba gwe muba mwasalawo okutwala bimu bya 10 na biweebwayo ng'abantu babibawa olina okukola ky'olina okukola ng'omusumba anti mutugamba mugoberera bayibuli omusumba wuyo gwe Ssaabasumba Kazimba Mugalu gwe Ssaabasumba ogoberedde omuntu eyamalawo kibalama mugoberedde omuntu amalawo ekkanisa Dawudi agamba nafuluma n'engoberera wabula kitaffe mu Katonda yali mu kwegayira ate mubakuba bubi seba balekeddeyo n'akawayirako okukuba naye tebakuba bubi temubakuba bubi ani alina okubwa okuba obulungi kuva ku kibooko mmeka koma ku kibooko mmeka okuba obulungi kwekuliwa ekyo teyakyeteekedde naye pressure kubanga pressure weeri abantu kati babiraba bijja kuyogerwa nti nayogeddeko mu bannamawulire nenjogerako mu mulujjudde nensi kyogerako kati nayogerayo kyatagenderedde ebyo ebigambo si biteeketeeke tekuliko n'amafuta n'aka mubakube bulungi obulungi bwe buliwa Dawudi agoberera agamba nagoberera empologoma omusumba wenna atasobola kugoberera mpologoma etutte endiga oli mufere oli mubbi oli mulimba kati ate Museveni abikozesa impunity kubanga yali tayagala mu mugambeko kyavansoko kuwa ekimotoka n'akuwayo ekibansa n'akola ebikolobero nga tosobola kuyogera kigambo n'eki ye Banja yafiira mu zzaaliro Banja wenna mirembe lwe bamuzaala lwe yafa Banja engato za kityo luwalira awalula mpalule kati engato za kityo luwalira zamusinga amaanyi oba yazijja muno zikwata yazikwata mu ngalo ye Banja yafiira mu zzaaliro ogwo omuggo gwe mukwata temumanyi makulu gaagwo ogwo omuggo gusinga emundu amaanyi wewa bw'oba olina omwoyo ng'omanya amakulu g'omuggo ogwo omuggo gusinga emundu amaanyi naye temumanyi byakola. Do you know why? Mwasoka mwe benyini ne mutaasa n'empologoma mwateesa n'empologoma muli bakinjaaji mu kisibo kya Kristo agoge mazima mumazewo ekisibo kya Kristo nga muteesa ne Museveni omukinjaaji n'atwala endiga n'azikinja kubanga abaddizako percentage omwe wa Mukama ali kunze ulire ebigambo bya Yesu gwe mwasigaza mutugamba mwe muli mu kisibo kya Kristo mwe be yalekawo ulira Yesu bwe yatubuulira omusumba kubanga mujja gamba Dawudi fete tuli mu kanisa eyendagaano enkadde tuli mu kanisa eyendagaano empya Yokana 10 ulira Yokana 10 ngenda kusoma kenyiriri 21 essula ya 10 Dada mbagamba nti atayita mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinyira abalala oyo ye mubbi era omunyazi naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga oyo omuggazi amuggulirawo n'endiga zimuwulira eddoboozi aziyita endiga z'amannya azifulumya ebweru bw'amala okufulumya ezize zonna azikulembera n'endiga zimugoberera kubanga zimumanya eddoboozi omulala tezimugoberera naye ziri mu dduuka buddusi kubanga tezimanyi eddoboozi ly'abalala Yesu n'abageera olugero luno naye bo tebaategeera bigambo bwe biri bye yabagamba endiga ziba zimanyi omusumba wazo nga n'omusumba wazo azimanyi era bwe zimuyita bw'aziyita zimuyitaba abasumba mu kanisa mujja n'emmundu kubanga muti endiga zammwe ente ne bw'eba etomera etya tetomera mulaalo waayo mu kanisa muyingiramu n'emmundu mu biwato byammwe ne mu maganduula mmwe temuli basumba omusumba omulungi abeera in peace n'endiga ze mmwe ku bituuti abatulako ba SFC
batula mu position nga ba protectinga wali wano good is pistol bichi mwenda mutula mu position awaye biwebwayo mu ubera mu mupima kasita ise ekibbo na assemblera pastor nga bodyguard ayingirawo tuli kutuka ku pastor Bible egambye omusumba omulungi abamanye endiga ze nga nazo zimumanyi n'eddobozi awo Yesu n'abagamba nate nti ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga bonna abansooka baali babbi era abanyazi naye endiga tezaabawulira nze mulyango omuntu bw'ayingirira mu nze alirokoka aliyingira alifuluma aliraba eddundiro omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza ekyo kyekiri e Uganda ekkanisa ebbiddwa ettiddwa ebulako kuzikirira lwakuba nti omusingi Yesu gwe yagizimbako ogw'obutume n'obunnabbi gwe gukyagikutte ekkanisa eriwo lwa musaayi gwa Yesu naye mmwe abaasigala mu kisibo mu kifo kya Kristo ekkanisa mugidibaze abantu babula batya mu ggwanga ne musigalamu bannaddiini nga temulinawo pressure yonna ne mutandika okwegayira temubakuba bwe batyo banemwe bakube bulungi bannange nonno bannange kisusse n'obuyinza Katonda bwe yakuwa okujjako nga temumanyi kye muli temumanyi maanyi ge mulina na buyinza temutegera kye muli eri ggwanga lyammwe oba eri Katonda wulira najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi nze musumba omulungi omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga nze musumba omulungi omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga alundirira empeera atali musumba endiga nga sizize ye bw'alaba omusege nga gujja aleka endiga n'adduka n'omusege guzisikula guzisaasaanya bino ebigambo Yesu yabyogera abasumba b'e Uganda abasumba ekkanisa mugirimu lwa mpeera era omusege ogukuba endiga mudduka ne gukuba endiga kubanga mulundira mpeera temuli basumba temuwaayo obulamu bwammwe olw'ekisibo mu kisibo mwagalamu bimu bya 10 mu kisibo mwagalamu kukama mata naye omusege bwe gujja ne mudduka omusumba omulungi obulungi bw'eri ekisibo tebutandikira ku kimu kya 10 tebukoma ku kimu kya 10 gusinga kulabika nga omusege gumuseveni guyingidde mu kisibo n'okwata omuggo ogwo ogulimu empenduzo n'oba museveni omutwe n'ogwabya ekisibo ne kikakasa nti tulina omusumba temuyina makulu kubanga empeera yammwe ey'okubeera bassabasumba eva wa Museveni n'abawa ebimotoka n'abawa ebibaasa temukyamugambako kati ekisibo akiyingiramu nga bw'ayagadde n'anona buli gw'ayagadde n'asalako omutwe buli gw'ayagadde ne musirika ne bwe muba mumwogerako with respect mubeera nga abasaaga ku bigambo eddoboozi n'enjogera Ssaabasumba gy'ayogeddemu omwana bw'aba abadde awuuta nva asobola oziddukamu asobola okudduka mu sefulya y'enva omwana wawaka ng'abadde ali mu kuwuuta nva ali awo azibba n'omugamba bambi tozimalaawo wuuta mpola tuleme okwongeramu amazzi omwana teyekanga nakwekanga nti no bamukutte mwe muyambye omusege okumalawo ekkanisa Bayibuli egambye gw'olaba omusumba adduka omusege ng'omanyi oyo abadde alundira mpeera talina kisibo at heart anti mwe muli mu kifo kya Kristo si bwe mutugamba bulijjo owulya ebigambo Yesu byagambye omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'ekisibo adduka kubanga wampeera so endiga tazissaako mwoyo adduka kubanga ye akolera mwezi endiga tazissaako mwoyo yensonga lwaki tewali effort ya Interreligious Council ku missing 18 sheep of God endiga 18 zaabula mu kisibo Interreligious Council terinayo statement abantu abo bonna bakafiiri tebali mu basiraamu kubanga mwatukolera interreligious we mwegattira statement ya Interreligious Council eruddawa ku bantu abo John Bosco power 2 kitegeeza yali mu kisibo musajja mubatize olw'okuba mukolera mpeera omusege bwe gwayingira ne gukuba ekisibo ne mudduka kuba mukolera mpeera omwoyo wa Mukama ali kunzi njagala mukwateyo omuggo gumu ogw'obunaddiini ogw'abakitaffe mu Katonda mugumpe muntekeko emikono mwenna muwummule
nze mundekere ekisiwo njogere nakyo mumpe emyezi egi bwe gigwako nga Museveni tannaba kuvaako bwe gigwako nga tannavaako nga munzijako mbalaga obuyinza n'amaanyi ebiri mu muggo ogwo mbalaga obuyinza n'amaanyi ebiri mu muggo ogwo mmwe munyambeko buyambi kintu kimu kubuulira abantu nti kati ono yo Ssaabasumba w'Ekereziya mu Uganda kigwe ngende eruweero nga bategedde yenze aha ngende egindi nga Ssaabasumba nze kugambye buli district njagala olunaku buli bedo bendo njagala olunaku olunga Kyagulanyi Ssentamu yatambulanga district nnya mu lunaku lumu mu campaign kubanga mbandi mu bwangu njagala weeks 2 nga Uganda ngimazeeyo kati nze nkomewo mbabulire ekiddako gwe gigwako emyezi 2 nga Museveni kwalinga munzijako mbalaga obukulu n'amaanyi g'omuggo gwa Musa gwe mukute mu ngalo zammwe nga tuli ku nnyanja emyufu temumanyi kiddako Uganda ine njala Uganda ine nyonta naye mulina omuggo ogw'okkuba ku lwazi muvemu amazzi leka maleyo kino ekyawandiikibwa ate ndeku ekyo ekintomedde nze musumba omulungi era ntegeerezange nezange zintegeera nga kitange bwantegeera nange bwentegeera kitange nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga owulidde akajegeraako ezange zimmanyi nange nzimanyi nga taata bwammanyi ate nga nange mmumanyi connection yammwe ne Katonda ekola oba kati nammwe mwabyeviirako Katonda temukyamuwulira ne musigala kutusiba kiwaanyi nga temuyina mpuliziganya ne taata bwe mubuuza Katonda ku mbeera eri ewaka abagamba ki taata yabawuliza mmwe mumuwuliza bwe mumubuuza agamba ki tuyinza okudalo nga mutukulembera temuyina communication ku Katonda commanding center muggulu egamba ki kubanga ekisibo kye mwakivaako naye n'abeesonyiwa kati katubabuulire era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino nazo kiŋŋwanira okuzireeta mbagambye bwe mba ndi musumba w'abalokole n'ekisibo ky'abasiraamu kinkwatako Yesu agambye waliyo n'endiga endala waliwo zino naye waliyo n'endala wano waliwo abasiraamu nkugambye Sheikh Burhani kiti abuulira enjiri nange omulokole n'enkwatako Yesu yagamba waliwo kino ekisibo kino naye waliwo n'ekirala ekinkwatako kati totunyumiza nti batutte John Bosco Kibalamanze ndi musiraamu totunyumiza nti batutte gundi nze ndi mukatuliki simanyi nze ndi muki tebinkwatako n'ekyo ekisibo kyonna kitukwatako lumu era tujja bawera accountability ziriwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu omusumba omu kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwala ate tewali abunziyako naye nze nzekka mbuwaayo nina obuyinza obw'okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange ne wabaawo mmwe taata yabalagira atya nga mujja okukola mu kisibo kye taata mumuwuliza mumanyi ebimukwatako mwogera naye basajja mmwe mukakasa muweereza Katonda ate okwawukana mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo abamu ku bo bangi ne bagamba nti aliko dayimoni era alaluse mumuwulirira ki abalala ne bagamba nti ebigambo bino si bya muntu aliko dayimoni ayinza okuzibula amaaso g'abamuzibe kati nga nange bwe mbyogera wano ng'abamu ku mmwe mugamba nti mpalampa abantu Yesu yakomyawo sanite yali atereeza bannaddiini ab'ebiseera ebyo Yesu yali annyonnyola abamu ne bagamba ono agudde eddalu nga tebabiwuliranga nako nga n'abamu wano bwe bajja okulowooza nti ndi mukuwalampa abasajja ba Katonda ng'abamu bwe bajja okulowooza nti ndiko dayimoni naye nga amaaso g'abantu galina okuzibuka Yesu yabuulira enjiri abantu ne bazibuka amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri ogwo omuggo nkugambye nga boolaba bwe baabuusa enjiibwa ne batategeera amakulu ga njiibwa ezo bo ne balowooza mbu byakusaaga okuva enjiibwa ezo lwe zaagaana okugenda ebintu byonna biri awo entoloko bakaba bagindi bakaba wano tewali kisolovingibwa n'eki naye tebaagenda mu kantu ako kukamalirizaayo nga bwe kaali bakola mikolo bukolo ogwo omuggo gwe mukwata si mukolo